eddiini ne bagifuula enzikiriza kati oyagala okubibembula eddiba lisobola okusigala eno mu ddiini eddiini eyinza okusigala mu nzikiriza oba enzikiriza negenda mu ddiini awo waliwo problemu obigatulula siina ddiini gye ngenda kwogerako leero ngenda kwogera ku kigambo eddiini kyajja kitya mu nzikiriza okuvira ddala ku mirembe gy'abafalisaayo okutuuka ku mulembe gwaffe guno gwe tulimu batta batya okukkiriza ne bayingizaawo eddiini gwali okumpi n'omunaddiini mubuuze eddiini kyeki nkiddamu gwalina nabawa wano essimu ya Ssaabasumba bw'aba ali mu ddiini ya Bukatuliki atubuulire eddiini kyeki Sserwadda bw'aba ali mu ddiini ya bulokole batubuulire eddiini kyeki waliwo enjawulo wakati w'eddiini n'okukkiriza oba enzikiriza bw'ozigatta ennyingi ne zibeera enzikiriza eddiini kansooke mbawe definition eddiini yengeri omuntu gye yagunjaawo oba gye yateekawo okufaanana agoberera Katonda oba asinza Katonda naye okukkiriza okuviira ddala ku kikolo kya Kristo okukkiriza okw'eggulu eryo lyekkubo n'amazima n'obulamu gwali mu Bukatuliki ng'oli mu ddiini oli wakuzikirira nkikuddiramu ali mu nzikiriza yonna ng'oli mu ddiini oli wakuzikirira naye ali mu kukkiriza ng'oli mu Katonda ekkubo liri eri wano w'etrafiki bwa Kabaka bwa mu ggulu kakati nno beerawo tugende mu kigambo kya Katonda bw'oba oli mu busiraamu ng'omanyi nti oli mu ddiini toyinaayo jjana wabula olinayo jahannamu basajja baatuwabya wano tugenda biraba nga tuyina examples mu Bible ne mu bulamu obuliwo obwa bulijjo olwaleero tugenda kumalayo ekigambo kye twasomako ku lunaku olw'Essande mu format eri Yesaya 4 okuva ku lusooka paaka lw'omukaaga oba essula yonna otekewo John chapter 1 up to 20 from verse 1 to 27 tuyina Isaiah 61 mu maaso ga Isaiah tuyinawo Luke chapter 4 from verse 14 to 24 otugenda okusoma leero tugenda kumalayo gundi eyo tuddayo ku musingi gw'okukkiriza kubanga mu ssuula zino ebbiri weewali ekinyusi ky'ekkanisa ya Kristo weewali ekinyusi nga bwe tugenda obisoma olabe engeri abasajja gye batuteekamu eddiini ne batujja kukukkiriza ne batutwala mu ddiini example nnyingi nnyo gundi zensobola obbawa naye kulakuba nja kulabika nga alumba mujja kunkwata bubi ate nga saagala kulumba wano ddiini yonna naye njagala tukisomere mu kifaananyi ekinene buli omu yeeronderewo okusooka benna njagala kubeebaza ngambye obulanga obusigadde busitandinga njagala kubeebaza olwa information ya Raila Odinga confirmed 100%. Raila Odinga message yagifunye bulungi nnyo Uhuru yagifunye Odinga yagifunye kati ebisigadde mu bindekere 100% abadde alina meeting ne Museveni mu bitundu by'e Mayuge waliyo State Lodge ya Museveni waliyo amakaga oba State Lodge oba amakaga Museveni ng'omuntu I don't know naye ng'e Mayuge abeerayo nnyo so confirmed abadde aperereza Raila Odinga okusisinkanayo mwebale nnyo okutambuza message Raila Odinga message yagifunye kati ebisigadde omusayi gwe guvudde ku mutwe gwaffe nga sinaba kugenda eyo mbagaliza Christmas ennungi mwenna nyinza okulemu batuukako mu kabokisi sekinomu kubanga message nyina nyingi ate nga nebinetodde bingi omanyi wano mu ddungu nga Bible bwesomesa eddungu turotatingira mu kifo kyekimu naye nga bitukola biddingana tebiggwayo era seewunya lwaki abaana ba Isirayiri batambula emyaka 40 nga tebavaawo essaawa bweziti nabadde wano nga nkola kino n'ekyo essaawa bweziti nja kuba wano mukama bw'aba yagadde nga nkola kino era buli kyembadde nkola olunaku bwekityo ewiiki neggwako omwezi omwaka bakikola emyaka 40 so
bena abasobodde kutuukako mpita wano okubeebaza mwenna abana b'enkyukakyuka nga nze omuntu ne famire yange mutukoze obulungi obutayogerekeka mutwagadde mutulabiridde mutuleze mutuzadde Eben yabaddeko waliwo jjajjaawo omu we London yagenzeyo namutwalira ebintu bingi nnyo namutwalira ebintu n'agendayo agenzeyo bino yabadde ali awo nga bamuwa ebintu kino kya Eben kyava abuuza mama we but mami why every judge loves Eben everyone judge Canada judge what every judge Eben sebo Eben kati alina bajjajja bangi bayitirivu so mwebale nnyo mukama bawo omukisa mwena enkyukakyuka yetugasse ne tubeera oluganda olwaddala His Excellency Kyagulanyi ntera nnyo omwogera nga ayambadde engatto za Kristo okuddamu okutugatta nti tulina oluganda olwaddala mukama abawo omukisa bamikwano mbagaliza Christmas ennungi omwaka ogw'emirembe n'essanyu ebitatuukiridde mu mwaka guno ng'olina pulaani zo mukama anaabituwa mu mwaka ogujja yes kale katugende mu program nga bw'erina okuba Raila Odinga mumaze UPDF Oweekitiibwa Lewis Lubongoya n'ab'enkyukakyuka mwena mukiwulire omuntu agenda okukubwa ennyo kati ye Lewis Lubongoya agenda kukubwa nnyo okusinziira mu meeting zaabwe ebyo bye mwalabye bye bakutte ekifaananyi kye ne bakyeditinga ne bakiteekako nnyota z'amagye ne bagamba mbu w'amagye simanyi biki ne bamuteekako n'ennamba si kyakusaaga programu nnene nnyo bali eyo bagiteesa okusobola okukuba Lubongoya era mukimanye Lubongoya yagenda kati gwe baddako gwe bagenda okuba naddala ku intaneti bagenda kuleeta ebintu tubali bafojalinga ebipapula bafojalinga ebintu bingi bagenda bita bijje ku intaneti naye sawa yonna mubirinde mubeere nga mukimanyi kubanga lwaki tebatubuulira ebyampuuga lwaki be batubuulira nti mpuuga yalya Lubongoya bwali basiwa ffeffe tuli mwezuulira nga bwe twezuulira mpuuga si be balina okutubuulira abali mu ffe ababakolera ffe tulina okuzuula abali mu ffe abakolera Museveni nga bwe yaprotectinga nga yasobola okuprotectinga mpuuga lwaki bakuba Lubongoya bwali basiwa ffe tuli mwezuulira so be strong secretary waffe namwe mwetegeke okusobola ebitala okulwana olutalo olwo eyo nvuddeyo aba UPDF ngenda bayitako lukwakwayo bagenda kujjawo Wazalendo bababidde nnyo mu Wazalendo bagenda jijjawo okusobola okubuza obujulizi bw'ebyo bye bababbyeko Wazalendo bagenda gikyusa erinnya Wazalendo banka yamwe ebabbye nnyo bagenda kujiggala bagenda kugirinyuwinga kugikyusa erinnya bagiwe erinnya eddala management ndala buli kimu kibe kirala bye bababbye mu Wazalendo mube nga temukyasobola kubitracinga muwulidde aba UPDF bagenda kubabba babadda naye kati bagenda kukwata rabba kurabinga buli kimu kyonna okubuza obujulizi mbabulidde bukyali mukama bw'anaaba yagadde enkya tujja kubigendamu nja bibabuulira enkya bajjenero mwenna bembadde njogerako ng'omanyi olina gundi warning orders zembadde mbawa mu security alerts nga oli candidate wa kuttibwa kusibibwa kutemulwa kola biki mwemanya amanya sagala bigenda munyine ebintu bingi by'okwogerako wano mukimanye olwokuba ebintu bino byafulumye nebifuluma nebitambula government yesinga kati okuba ku bunkenko okusinga mmwe be banoonya ate amagye gekuttuddemu mbadde mbe bagamba gundi public eriweti amatuguna gayimiridde bagala kumanya kiki ekiri wakati weerweru nani Katumba Wamala mutabani wa Museveni biki wagenda kubaawo okukakkanamu kokusaidi ya government naye muwulire kiki babateesereza government egenda kubawa engatto bajenero mwenna ba serving generals bagenda kubawa ebintu eby'omulembe ennyo ng'ebikozesebwa mu mirimu gyammwe naddala abakiikirira amagye mu parliament mwenna mu kiwulire bagenda baleetera engatto ne uniform ebipya naye bagenda babateredde simanyi oba mwabifunye oba mugenda bifuna bagenda batera obutwa ku buguwa bw'engatto erweru Katumba Wamala bagenda bategekerayo omusomo b'ekintu oba kampu oba ki babagabira ebintu ebyo ng'ate bye muyina okwambala nga mugenda nga babakola ekyankwanzi kati ffe mu magye okusiba engatto n'okwambala uniform ogwo musomo mulamba bakusomesa osiba engatto kati obwongo emikono na buli kimu kiggwera ku buguwa wano kyobulaba omusirikale asiba engatto agenda okuvaayo bw'ati okuyimirira
omutunda kutunulizi ku uniform ku ngato bwati n'owira ngo yagala kuyingira maji bo baagala ekintu eki engalo z'oyo jeno gwe beetaaga zikwate ku buguwa buno era olumala okusiba oti ogire ekyo kasitono okwata ku buguwa obwo ne weekwata awantu wonna kalasi naku 2-3 wowe yaye akatwa akakambwe ennyo bakatadde mu ngatto naye obuguwa bw'engatto ze bagenda obbawa bwe baba bazibawadde nga mwazifunye mudduke mu ddwaliro bwe muba temunnazifuna temuzikwatako gwe diiki olumu confirm dy olina omukazi omubano diiki olumu bw'oba tolina mukazi mu Munyarwanda naye kati diiki olumu gw'omuluulu ekyakubuusa disitulikiti zonna okuva e Buluulu n'obuuka n'otambula n'ogenda n'oyita e Buwama n'okkirira n'oyita e Masaka naye olumu olina amagezi mu mutwe ekyakutwala owasa omukazi omubano kiki owedde diiki olumu owedde olina omukazi Omunyarwanda gwe tebakulinako gwe ate oli mwangu nnyo bagambye omwana waabwe gyali era n'ekyokukola akimanyi diiki olumu bw'oba tolina mukazi Munyarwanda toddamu kuwulira vidiyo zange byonna byenjogera nnimba bw'oba olina omukazi Omunyarwanda olina omusota mu nju genda obuuze Profesa Kateregga namubulira ku mukazi omubano gwa nyineeka naawe nkumaze kakati obudde bugenda ensonga eno nkulu kanjiyiteko buyisi katono ba Museveni baali bakwata eggwanga Uganda ne baliteeka wano mu kibatu kyabwe wano ne batandika okulibala muwulire Museveni ayagala kukola history omanyi kye bayita first Muganda kintu ng'Abaganda bwe batandika okuyogera bagamba first Muganda yizi kintu Museveni azimba ekintu yabadde azimba ekintu mu Uganda mu kabano nga ye first founder w'eggwanga eriyitibwa lye baagala okutwala nga bannayuganda ffenna batusse batumazeewo era balina ebika ebibadde bitambula mu ggwanga Uganda bazimba ebika byabwe mu origin nga mu history waabwe first Muganda waabwe aliba Museveni the founder of that nation era ebika byabwe byasaasaanira dda Uganda era battira kye bayita akabano kali mu bika kali mu Nyiriri kali mu Busolya kali mu Siga babizimbira ddala nga mu history waabwe first Muganda waabwe oba first Munyarwanda waabwe mu Uganda aliba Museveni kyova olaba bwe batutta tewaliyo report nedi efuluma bo bakkirizibwa okututta ffe okututta babanga ffe olwaleero bwe twakoze kyonna ekisoboka nti buli omu olina waakiri okuttayo enkoko era ewaabwe okutta omunnayuganda ebeera celebration ewaabwe okutemula omunnayuganda mu bika byabwe balina n'abakulu b'ebika mu Uganda kyova olaba bwe boogera basinya nnyo ku kigambo Bachwezi balina ne ba elders Bachwezi empire gye bali mu kuzimba nga first Muganda kintu owaabwe bali musoma nga ye Museveni kati mwe mutuule kiri mu kabano baagala okuzimba strong ffe batutte batumalewo basigaze baagala okuzimba Obwakabaka bali baagala okuzimba Obwakabaka nga buli strong bagaggawadde babbye ssente babbye ebyobugagga ebyomutaka mu region yawo wonna ayagala okuzimba Obwakabaka obuli strong obwenkanankana n'obwa Kuwait nga ne ssente currency gye balifuna eri beevuganya $. Oba osaaga kyovula babagaggawaza abaana baabwe nga bakyali bato kati be bammanerenda ababawola ssente bammanerenda bali mu kubawola ssente baana b'abakulu baabika ab'ensi Museveni gyali mu kuzimba mu Uganda mwe mutuule kulwakuba leero nnyina ebintu bingi ebyo mbiresa tujja byongerako enkya nja byongerako enkya ebyo kuba mbadde sisobola kireka enkya tujja kitandikiraawo mwe mutuule tugenze mu politics lwali badde ng'olwessandu lwaliro nga tuli nnyo mu kigambo kya Katonda neera tugenda kigendamu Mukama mpe ekisa tukigendemu naye kangende mu kigambo kya Katonda mu politics okusooka byonna njagala kwebaza ekitiibwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu buli lwe tukulabako ne tufa essanyu mukwano Ssaabasajja Kabaka tetukyamulabako oyo ye nnyonta etulumira ddala naye tumusabira
tukiriza Katonda okumuwonya ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka bye tutakirizibwa kuyogera tetusobola byogera naye tumusabira Mukama okumusumulula n'okumuwonya naye era byonna ennyonta bwetuluma kasatulaba ku mubanda wa Kabaka ennyonta yonna ewona. Olwaleero bukyanga tunoonya obubaka bwa Christmas. His Excellency Kyagulanyi atuwadde obubaka bwaweereddwa akazindaalo okwogera. Jo n'abawadde gye baatugambye nti speech ya Kabaka gye tutakkiriza nti yeeyo omwabadde okutugamba era olwaleero Mayiga abimenyeemenye ensonga azimenyeemenye omuli abavubuka tetukola ekintu kyonna nga tetumaze kwebuuza ku bakulu bakadde batuwa amagezi. Ayi Ssaabasajja Kabaka tetumanyi oba ddala eyo byabadde bigambo byo naye ayi Ssaabasajja Kabaka abantu abakulu kati be balabira ku baana abato era waliwo omuntu omukulu gwe tubadde tuvunaana ennyo nga tumugamba alabire ku His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ayiteko ku muddiro ne mukyala we tubadde tuli awo omwami Bwanika ng'ajja ng'ayitako muddiro ne mukyala we Bukyanga Lubanga lwa Mindi n'alabira ku Kyagulanyi n'alabira ku Ssenyonyi naye najja n'atulaga ku mukyala we. Ayi Ssaabasajja Kabaka oba ekyo ekiwandiiko kyabadde kikyo tetumanyi naye ffe tulinze nga gwatugamba gwe tuwulira wekka kubanga awo batunyigiriza. Twasasula ebyapa mu ngalo ne batumenya ne basirika, twawa obusuulu ne batutwalako ettaka lyaffe ne basirika ate abatumenya bali awo. Kale Ssaabasajja Kabaka ekigambo kyonna bwe kiyisa awo kibeera kizibu nnyo abantu b'okukitwala. Ate abantu abakulu babbi, abantu abakulu batemu, abantu abakulu bayaaye, abantu abakulu boonoonefu. Museveni apromotinga obwamalaaya mu Uganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka ebigambo bwe biba bigambo byo tetwajeemye naye bajjajjaffe Abaganda abaasookawo bagamba nti ensi bambi edibya mutere. Omusajja yaleese omutere tetwagutegedde. Omutere gwadibye si mu bubi ago ge mazima weewaawo kati nga ffe abajjwa ate ab'enkima ffe tusobola okukola ekintu ekifaanana bwe kityo olw'abalala ababa nga tebasobola kukyogera. Naye His Excellency Kyagulanyi olwaliro atuwadde obubaka naye nga buva mu kamwa ke tatumye n'agamba bw'ati abasibe bateebwe. Mukama mulungi era obudde bwonna obubaka babutuwadde bungi nnyo era nkakasa n'obulaba bagenda butuwa twesunze obwa Ssaabasajja bwenkakasa nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda butuwa naye kenfunye omukisa nange mudakika emu njagadde okufuna omukisa okwagaliza Ssekukkulu ennungi n'obbayo zaayo z'okutuuka ku mazaalibwa ga Mukama nga bwe tujaguza Christmas. Njagadde okujjukiza mwenna si bakristu mwekka wabula bazadde bannange mwenna bwe tuli mukula nti ebiseera nga bwe bigenda biyita kikulu nnyo okujjukiza naddala emijiji gino emito amakulu ga Christmas, amakulu g'amazaalibwa ga Mukama waffe. Tuli mu nsi revolutionizing egenda ekyuka ku speedi ekika ekyawaggulu. Ffe bwe twali tukula nga buli bubaka ne bwe ziba nnyimba za Christmas nga twakulira ku nnyimba za Fire Lutaaya naye nga ne bw'aba ayimba anyumya olugero lwa Christmas Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yazaalibwa nga ne message zonna ziyitira mu layini eyo. Naye bwe tugenze tukulaakulana nga n'ensi ekyuka meaning ya Christmas egenze ejabuluka mu bitundu bingi nnyo okugeza nze mbadde mpuliriza nnyo ennyimba abaana bange ze bawuliriza ku Christmas. Nali shocked nga olumu ku nnyimba ze basinga okuwuliriza ng'oli ayimba last Christmas somebody broke my heart. Nengamba Christmas ki abaana gye bayiga. So kikulu nnyo okugenda maaso nga tu imparting the value of Christmas. Naddala abato ne bamanya nti Christmas si kugula buguzi lugoye lupya oba ku kyakalabo kyakazi wabula Christmas kweza bujja na kujjukira omulamwa wa Christmas, kujjukira nti olunaku bwe luti emyaka egisuka mu 12 eziise Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa. Nane tumakinga sure nti tujjukiriziganya buli mwaka olunaku nga luno Omukama naba ng'azaalibwa mu ffe mu myoyo gyaffe ne tuba nga tweza obujja. Mpozi n'ekisembayo tujaguza Christmas fenna olwaleero olunaku olusinga okuba olw'essanyu naye wakati mu kujaguza tulina mikwano gyaffe mingi nnyo abali mu makomera nga baasibwa awatali musango. Sabye nti tubase mu ssaala zaffe
tubasabire omukama ayongere okubagumya abongere essuubi ate omukama kwate ne ku mitima gyabo ababasiba agigonze basobole obbata beyongere ku famire zaabwe. Mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeere bino gwa mirembe. Owulidde message ya Christmas ajjukizza bannaddiini okubuulira abantu amakulu ga Christmas n'okuzaalibwa kwa mukama waffe Yesu kye bitegeeza. N'agamba bw'ati amakomero gaggulwe abaasibibwa obwereere bateebwe. Mayiga atugamba Ssaabasajja Kabaka agambye nga tweteekerateekera akalulu mugenda kwesimbawo. Mayiga mugenda kwesimbawo. Bannaddiini bonna nga tweteekerateekera akalulu nga tweteekerateekera akalulu. Oyo ye president w'eggwanga tayogedde ku kalulu. Oyo ye president w'eggwanga. Mweteekerateekera akalulu 2026 2025 yaggwa atya. Naye Kyagulanyi musajja mugezi agambye bw'ati kye mugamba His Excellency Kyagulanyi teyategedde eggulo nti batusomedde obubaka agambye mumuleka abuddemu. Mumuleka ajja abuddemu bwe bubabwa Ssaabasajja Kabaka. Era ono azze n'ajja bwawutulayininga. Mulimu abavubuka temukyakyala abakadde nga tugenda mu kalulu 2025 yaggwa. 2025 yaggwa mulyoke mututwale mu kalulu. Amugambye jangu obiddemu wano era naye najja n'abiddamu. Kansirike. Bayibuli egamba nti bwe yaweebwa ekitabo mu kkuŋŋaaniro n'agamba bw'ati omwoyo wa Mukama Katonda ali kunze antumye okwogera ebigambo bino gye muli abasibe bateebwe amakomero gaggulwewo abasibe bateebwe. Si bye ebigambo byayogeredde mu yeekaalu yaabwe. N'abagamba mwe muweereddwa omukisa bannabbi bangi abayagala obbiraba gundi abataabirabako naye mmwe mubirabyeko. Tambula ogenda olaba abantu bonna abatuwadde obubaka bwa Ssekukkulu bwonna rubbish. Labayo wano tugenze mu politics. Laba abannaddiini bammwe. Waliwo abannaddiini ba region emu batuwadde obubaka obwe bagamba obwa Christmas obundi obwagundi mubuwulire jo waliwo bwe twasooseeko bubuno obumu bukuba bunnabo owulira. Waliwo buno. Widdeko. Bubuno kokowa. Kizuuliddwa ng'abaana abatanneetuuka beeyongedde okufuna embuto ebundi bujo bwe kivudde ku bavubuka abafunye ensimbi okuva mu kirime ekya kooko mu kiseera kino ekiri ku bbeeyi eya waggulu. Kati bannaddiini ebuuyi eyo basitukiddemu okulabula ku mbeera eno. Okusinziira ku mawulire agaafuluma mu lupapula olwa The Daily Monitor ku Lwokutaano lwa wiiki eno kwalaga ng'omuwendo gw'abawala abali wansi w'emyaka 18 abafumbirwa n'okufuna embuto bwe gweyongedde nga wakati wa January ne July 2023 abawala abasoba mu 2,000 abali wansi w'emyaka 18 baali bakyalira amalwaliro ag'enjawulo okufuna obujjanjabi bw'ab'embuto. Kino Pamela Adongo ow'ensonga z'abaana n'abakyala ebundi bujo yakiteeka ku bavubuka abeeyongedde okuwasa n'okufunisa abawala abatanneetuuka embuto nga bakozesa omukisa gwa ssente ze bafuna mu kutunda ekirime ekya kooko ekitunze ensangi zino mu bitundu bya bundi bujo. Ono yagattako nti emisango nga gino egiropebwa ku poliisi mitono ddala olw'abazadde b'abaana bano okwekobaana n'abafunyisa embuto olw'ebyenfuna. Wetwogerera kiro ya kooko egula wakati w'emitwalo 2.5 n'emitwalo 3. Kaakati bannaddiini ensonga eno nabyo bakutteko nga bavuddeyo okugivumirira. Omulabirizi w'obulabirizi bwa West Rwenzori Barnabas Tibaijuka asinzidde ku nsonga eno n'asaba abakkiriza okweyambisa ensimbi zino mu bibakulaakulanya byokka. Katonda yatuwa omukisa n'atuwa kokowa atuwadde ssente empitirivu kilo emu egula emitwalo 3. Kati nsaba abantu baffe bakole development zaabwe ng'abantu bazimbe amakanisa bawagire obuweereza babazeeyo ku ssomero. Tibaijuka agamba nti ssente emperekeza ya sitaani yennyini mwayita abantu okuggwera mu kwonoona nga singa abeebundi bujo eza kooko tebazikwata bulungi bandifundikira nga tebaganyuddwamu. Bino abyogeredde ku kkanisa ya St. Barnabas e Bumadu mu disitulikiti y'ebundi bujo ku mukolo gw'okutuusa abasaabadikoni abadikoni abaawule n'ababuulizi. Ono asabye abafunye obukulu okukola n'amaanyi okuzza empisa mu bakristaayo n'okubakubiriza okuba obumu basobole okwekulaakulanya. Omwaka guno gwe tugenda kutandika nga tigunaggwa tusuubira kuba nga tufunyeeyo
amakanisa amalala 15 enjiri etambule n'abaana nabo mubikira mu betwara kubi naitu nkabazaire tundeho unagiriza ekyo tutandikiraho hati is now sensitizing the parents one kumanya ngo ruhanga twahera mugisa reka tukose kurumi kino ninsima ruhanga bukuba oyo muulide obugagga n'omusimbi ogutokomoka mu bundi bujo ne mu Lwenzori gwe guletedde abaana abato okufuna embuto kubanga koko wakati kye obugagga musimbi mungi nnyo mu kitundu ekyo kati ate ulira bano wamma mwe mugamba mutya Dini mbitundu by'Ettoro baagala abalonzi okweyambisa omwaka ogujja ogwa 2025 okwetegereza engeri gye bagenda okulondamu mu kalulu ka 2026 bano okuli omulabirizi w'e Rwenzori n'omusumba w'essaza lya Fort Portal Robert Muhira Benjamivu olw'obwavu mu kitundu omulabirizi nsonyiwe wuko lwako akayiseemu bano okuli omulabirizi wa Rwenzori n'omusumba w'essaza lya Fort Portal Robert Muhira Benjamivu olw'obwavu mu kitundu kyabwe ekiviiriddeko obusebo okweyongera nga nakati abawala abateetegese bafuna embuto bubadde obubaka bwabwe oli owa Rwenzori agamba omusimbi muyitirivu nnyo gwe gwonoonya abaana abantu bagaggawadde nnyo naye era n'omulala owa Rwenzori agamba obwavu obususse bwe buletedde abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka oli agamba nti omusimbi omungi gwe guleese abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka obugalo bw'abannaddiini abaana mugondere nnyo abannaddiini temubaako kye mukola nga abantu abakulu teboogedde era bannange Mayiga agamba muwulirize nnyo abantu abakulu kye babagamba temukivaako kata bonna bannaddiini balina amajowoowo balina amatanvuuwa balina amaki omu atugamba obugagga butokomoka wano omusimbi mungi nnyo mu wiki yennyini omulala najja n'agamba obwavu buleeta abaana okufuna embuto eziteeketegedde kati tugobererani abantu abakulu mulabire ku baana abato kamiliyoni ku Makosi omwana oyo mwana yani Makosi Abba naye mbakubaga ategeera ebintu byayogera oyo omwana mpuyo omutima gwange gumwagala naye byayogera sibiwulira ninga bajjo omutima gwange gumwagala mpuyo omutima gwange gumwagala oyo omwana oba lwaki omutima gumwagala kamiliyoni alabira ku mutabani we banayo oluzungu omwana munayogera biki oyogera lulimi ki ano lingo lulala gundi lwayogera oba yakutaakanywa yakutte sendi wala naye gwe wulirayo wamma abantu abakulu mulabire ku baana bammwe mulabire ku baana abato nze mbuuza oli wa Rwenzori akamala okutugamba nti obwavu totogana obasa kukulu abayobozi okutuusa ku lunaku luno nga tuli balamu omulabirizi w'obulabirizi bwa Rwenzori kitaffe mu Katonda Reuben Kisembo obubaka bwe bwa Ssekukulu abuwadde asinziira ku kitebe ky'obulabirizi ekisangibwa Fort Portal sekyamuleta kutudde mu bibi nokonsaba abo bayita bannaddiini empisa embi zonna tuzenenye ono akubiriza abantu okudda eri Mukama mu kaseera kano okusinga okutaputa Ssekukulu ng'olunaku olw'okwonoona nga bayita mu bubbi obwenzi n'ettamiiro oleme okujaguza mu mpisa mbi ng'obwenzi okunywa omwenge okulwana bitera okuba akasenga kano ne babentene baba amatooke n'abandi okwete tuli bulungi nsaba abo be bannaddiini agamba nti ebikolwa ng'ebyo kyekimu ku biviiriddeko ekitundu kyabwe okubanga kyekimu ku bisingamu ekirwadde kya mukenenya ebizibu byaffe tulina sirimu nyingi kyonsaba nti abantu baffe bendebendenye ekibi ky'obwenzi tebajaguza mu kibi ky'obwenzi kwayinza okufuna endwadde ng'eggwanga lisemberera akalulu ka 2026 ono asabye abalonzi okuba abakalabakala ng'ebyana by'omusota nga bakola okusalawo okwewala okudyekadyekebwa ani atambuza ani apika ekintu ekyo ekyakalulu ani akipika ennyo okuba mu bannaddiini mbone Ssaabasajja Kabaka mbuno yatugambye okulonda nga tukyabanja abaana baffe abali mu makomero obubaka si bwa Ssaabasajja obubaka si bwa Ssaabasajja Bayibuli egamba omusumba omulungi endiga ze zimumanyi abazimanyi nga nazo zimumanyi omuntu bw'otusomera ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka ng'obisomye busomi omutima gwaffe gubiwulira nti ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka Kabaka waffe tumumanyi Kabaka buli lwayogera ayogera ku mitima gyaffe Kabaka ayogera ku bulumi bwaffe katumulinde lwalijja ye n'ayogera olaba yave Namibia najja n'ayogera feka tulinde Ssaabasajja Kabaka
bwali yogera kabaka bwayogera mitima gyaffe kuba kabaka waffe tumumanyi ate naye atumanyi ani atambuza akalulu wansi awo essaawa zino ng'abaana baffe bakyali mu makomera owulidde munnaddiini ekizibu kyekuvumagana si kutuŋŋana atta tebamwogerako abo be bannaddiini agambye nti obwavu mu maka bwe buviiriddeko obutabanguko mu maka abwekyo mubwire buno obwa masala kwa mukama wetu Yesu Kristo kuongera iraka lyaitu abembezi b'eddiini kugira ngu fushye obutabanguko bwa maka bwetube n'obusinga omaka baitu ono avuniridde n'abawala abafuna embuto nga tebeetegese ate ne bazijjamu oba abaana be bazadde ne babasuula kyagambye nti si kyabwa Katonda banaga abaana mu nguudo mu streets abaana babanaga omu latrine kibimuno kandi tumanyire sikyabamu ne hamwenda ebimeze okutangatangana bwomezi bwabwe ono asabye n'ababaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga okugoberera amateeka g'eddiini nga bayisa etteeka ly'obufumbo gavumenti tebagirinaako buzibu bo tebalina buzibu ku gavumenti obalozere bo abantu mu kibuga Fort Portal bali mu kayisanyo nga balindiridde mazaalibwa g'omulokozi olunaku lw'enkya. David Bukenya, NTV akawungeezi. Omunaddiini omu yatugambye obugagga buli eyo butokomoka omusimbi gwonoonya abantu kati tubadde tuteekateeka kusengula bintu kudduka kufuna ku musimbi gwa Lwenzululu bundi bujo Fort Portal kati ate omunaddiini omulala atugamba obwavu obuli eno buleetedde abaana okufuna embuto nga tebanneetuuka olw'obwavu oli yatugambye obugagga obuli eno buleetedde abaana embuto ezitanneetuuka abo be bayita bannaddiini tugenda kusoma ku bakitaffe mu Katonda bakitaffe mu Katonda aba faith bwe balina okuba abo bonna abo bali religious merchants eyo nvuddeyo tugenze ku kirala ekiddako poliisi yassa omuntu dakiika 3 dakiika 7 kangende ku kano akatoto akatiddiitu akati abenganda z'omusajja Julius Sekamwa omusirikale akuuma bakungu bwe yakubye essasi n'amutta olunaku lw'eggulo baagala omusirikale eyakoze kino akwatibwe era asasulire kye yakoze. Omugenzi Sekamwa okuttibwa yamaze okufuna butakkaanya n'abasirikale ababadde ku kabangali nga baagala okubasegulya bayitewo bwe yaluddewo omu ku bo n'amukuba essasi eryamutiddewo. Embere badde yanyikira kwebunikirizira ku stage omugenzi Julius Sekamwa yatidde olunaku lw'eggulo wabadde akolera. Julius ono yatidde omusirikale Charles Bahati akawungeze k'eggulo mu masanganzira ga Kintrodi we yeegattira ku ssezibwa kumpi ne wooteeri ya Shelton olwamaze n'abulawo. Abadde batubuulidde nti ono basusse okufuna butakkaanya ng'omusirikale ayagala omugenzi eyabadde avuga emmotoka n'ettisi y'emigugu Toyota Hiace abaviire ku kkubo wakati mu kikitana omusirikale ono Charles Bahati amukuba essasi eryamutiddewo. Abooluganda lw'omugenzi kwonna b'emikwano tubasinza okungande ku luzira stage wabadde akolera nga balinda omulambo gw'omugenzi okutuusibwa. Namwandu Molini n'atugonza atugambye nti baakomye okumulabako ku ssaawa nga 6 ez'emisana olunaku olw'eggulo. Waliwo kampuni atera ogikolera babatwalira plastic bamukubidde essimu ne bamuwa akalimu akagenda ku Arua Park n'ansiibula n'angamba agenze mu kampuni kunona bintu yagenze mu kampuni okunona ebintu n'abitwala mu tawuni sazeemu muwuliza okuva kwezi essaawa. Munnazaala we yamubikidde kyokka kyamutwalidde akadde okukkiriza. Nabadde awe wakasaawa nga 10 nazaala wange n'ankubira essimu n'ambikira n'angamba muwala nti mutabani afudde nemugamba maama byogera obijjeewa n'angamba bankubidde ne bambikira ne mugamba olimba kyenva nkubira mulamu wange ne mubuuza n'angamba nti munnange omwami we afudde bamukubye amasasi afiiridde ku Sheraton. Ono aliko kyayagala kimukolerwe. Naye mbadde njagala bwenkanya ku mwami wange kubanga engeri gye yafuddemu tetegeerekeka. Ebyo babyogera kuva ku kayiira omwana omu yogoba naawe obwenkanya bamuganda ebalabirira abaana kugamba yakuse kuwa bwenkanya tungaza kusawanyiza Kalasama yanze gibadde miranga na kwazirana ng'omulambo gwa Sekamwa gutuusibwa. babyogera ku kayiira babyogera ku bamasheeke bonna
ku mayombo kuna binganda ku kazini ku kirumira naye ebbanga eritaka wansi wa myaka 7 abaleta ina lutalo Julius talwana na muntu Julius bafuna embeera yo nemunyegereza tabulanaavaawo tujogeddwa ebbanga ddene nnyo naddala abo abayita abapoliisi abakuuma abakungu bakoleza effujjo lingi nnyo ku bannayuganda ne twagala poliisi ya Uganda weba nenkanya nga bantu bannaba kuba bakikowo ku mutima gwabwe ne poliisi nga bebaleeta ate be batutta twagala gavumenti ebeera nenkanya etuleetera omusajja oyo wano abala bagamba nti bino byabaddewo byekusa kuba n'atagambwako obusukkirire mu bakungu ba gavumenti okugasa n'ebitongole bikuuma ddembe obusungu bwebakozesa bw'amaanyi nnyo omuntu omugamba okudda emabega ebiseera bya nnaku nkulu waliwo jaamu mungi omukulu gw'oyagala okunona oba gw'otambuza naye muntu alina obulamu ng'ono nsaba Museveni waba awulira gy'ali ng'awulira akome ku basirikale balekere okubonyaabonya abantu naye kati esasi amasasi gafuka abaana baliwo gatta abantu buli muntu yenna afa amasasi embeera eyo y'abantu okutandika okwefuula abannannyini makubo buli muntu n'avaayo n'afuuka n'alowooza nti ekkubo lirye tusaba gavumenti erowooze ku nsonga eyo oba ekyaviiriddeko abantu okufa meya wa Nakawa omugambe naye yeggase ku bakungubazi okuvumirira ettemu lino tekikkirizika nti ate poliisi erina okukuuma abantu n'ebintu byabwe ate yeyakoze ekikolwa kino omugenzi alese omukyala kati namwanduko n'omwana omu akitegeregese nti wakusikira ku kyalo Kasanga ekisangibwa Buyikwe olunaku olw'enkya Bobi Wine atisiza abaana baffe Bobi Wine abatisa bajja bakuba amasasi ga bwereere kanwemu buli munnayuganda wenna oli candidate wa kufa Museveni bw'aba ali mu ntebe eyo ate mu bo okutta omunnayuganda si musango mu bo okutta omunnayuganda si musango buli anti mugambe temunaba kukowa gwe mukyala gwa akaaba simanyi mbuno gavumenti ekuwa obwenkanya bassebaawo kuwa bwenkanya nkubuuza bassebaawo bakuwa obwenkanya mukakirumira nga basekirumira Minister wa security by then owobutebenkevu simanya ndi security what gwe bayita tumukunde yayingira ne mu nyumba ne family ne besibira mu nyumba ne batugamba oyo okunoonyereza yakusomera mu Musadi aganye bannamawulire bonna nayoga nabo mu nyumba munaku bila agenda bawe yatakirumira aliwa Juzi batugamba mu mwaka guno nga gutandika nti abakubya bujingo bo balabika babadde bayina gwe banoonya naye muhoza agandi yeye nyini yagenda okunoonyereza baani abasse omukadde w'ekkanisa ow'SFC driver bodyguard stroke kadama sekadama wa bujingo yabadde amanyanda we yasenyambala yabadde amanyi sokisi zange gyezisula yabadde amanya amasaati gange wenga wanika ne batugamba muwozi SFC yenoonyereza mu nnaku 3 bagenda baleeta baliwo bebaani mbugwe bassebaawo kati mwekamba bulire bannayuganda okuva lwe mulinga ekizibu kyammwe temunnaba kukimanya mukyanaaba nnyo kwayoza okakasa poliisi temanyi musajja oyo gyali mbuno yabuze n'emmundu mbwere mundu tebanaba no bamunoonya tebamanyi wawaali akyabuze ne mundu okuva luli naku mmeka ine mundu fulu magazine azirina abuze ne mundu tebamulabako okikiriza ekyo Kyagulanyi atisiza abaana baffe kati omwana yabadde ali mu tawunesi ng'atisa ebidomola bya people power ng'abijja ku nuupu abitwala ku nuupu poliisi nemukuba amasasi mwewala ebintu bya nuupu nategedde konti wano nayogedde ku mugenzi Kawalya Nelson ne mumpaabira waliwo abampaabidde ku kitebe kya nuupu mbunze ndi wa nuupu mwampaabidde nakitegedde mwampaabidde wa president ne wa secretary general mbitegedde inze bwe yagala okumpaabira ku kibiina kyonna ekinvunaanyizibwako NRM gende kyaddondo ubagambe nti omwana wa mu NRM yanjogeddeko bwati byenjogera tebivunaanyizibwa ku nuupu nuupu naffe tujegomba bwegombi nayo giyingira muganda wange okwabya ekiyinja ogiyingire yo nuupu abaana ba comment section by the way mbebaza mwe bali nyo bwe dala abaana bampeereza ebyambalo bya nuupu ne banterako ekyawandiikibwa ssebo nabadde njawa kawungezi nga abaana agundi aba comment section nga tebankubira simu nga bangamba twakuwadde ekipande gundi ekifaananyi kyo ekiriko ekyawandiikibwa ky'Abefeso 6:10 okukkirira awo wonna nti finally
yambala ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu bampereza enkofiira ne bampereza ekyo mu kifuba ne bampereza ekipale ne bampereza omusipi ne banterako engatto buutu ez'okwetekeratekera okubuulira enjiri ey'emirembe ne baŋŋamba nga bw'oyambadde biri eby'omwoyo n'eby'omubiri byambale bw'oba yagala okumpaabira ku kibiina kyonna kye nninako kaadi NRM genda ekyaddondewa Tondongo yanvunaanyizibwako ku byenjogera era yantuma era bw'oba owaabye ng'owaabye ku nuupu ng'owaabirayo nze ogenze ewaalo oyo akulongoose oli mu kifo kikyamu nze nkubuulidde ate bya Nelson Kawalya bye nayogedde bituufu linda episode gye ngenda okuzzaako teeka waabiri ngenda bireeta n'amaloboozi mumuuza muno munabbira abantu mu b'ebitiibwa nga tusirisa nga Museveni akyaliko buli munnayuganda wenna oli kandidenti wa kufa Mayombo kyamulya ng'amanyire omu ku bo Kazini yali amanyire omu ku bo Kasirye Gwanga yali amanyire omu ku bo Diki Olumu amanyire omu ku bo Erwe lwabadde amanyire omu ku bo paka lwe batandise omuyiribya kati bajje no bayingira na nkoko kati bajje no batya aba security ababakuuma babatekako aba security ababakuuma ate nga babuyinza nnyo nga bamaanyi nnyo okusinga jjeno ng'amugamba eyo tojja kgendayo bamuteekako omwana omunyarwanda commandant abeera commanding abagundi nga yalina pulaani yonna bw'anaatambula talina kwogera na muntu ng'ono taliiwo talina kukola kintu ng'ono bodyguard taliiwo bali eyo bababonyaabonya bajjeno Museveni ng'akyaliwo mujja kiwulira nze mbuuza n'oyo Kyagulanyi ye yamutisiza ebidomola byabadde avuga byabadde bya nuupu Bayibuli egamba ekitangaala kyajja ne mulondawo ekizikiza ogwo gwe musango naye ye bwe yajja teyajja basalira musango naye omusango kwe kulondawo ekizikiza ne mukyawo ekitangaala oyo omwana tabadde na buzibu era abadde tayombanga bw'omuyombesa avaawo ye tabeera mu byabufuzi simu na byabufuzi tabeera mu mivuyo oyo omwana naye yafudde essasi nga liva mu mundu ya gavumenti nawe nkumaze eyo nga tuvuddeyo ebyobulamu by'e Uganda Museveni His Excellency Kyagulanyi mu luyimba lwa tuliyambala engude yakuba intro n'agamba nti yali part of Africa efuuse skunk of Africa efuuse ekyenyinyalwa kya Africa now labayo ebyobulamu mu ggwanga Uganda Museveni asse eggwanga munda mu ggwanga n'ebweru w'eggwanga Egombola Ndega agenda esangibwa mu TV ate TV kandi trend iri wamulirwa ne bakuba nomwana alese yeggulire lyange okay eggulire limusiriraba oba terinatuuka abasawo waliwo eggulire ly'abasawo lye mbadde njagala bigamba bwe riti abasawo mu nsi yonna ekitongole kya World Health Organization kyasiba abasawo ba Uganda tebaddamu kutambula genda kujjanjaba mu nsi ndala mu Uganda tetulina basawo abamala naye ate oluvannyuma lw'okubanga tetulina basawo bamala naye n'abasawo ate nga mu Uganda abantu basomye obusawo naye gavumenti yagana okuba deployinga kubanga okuba employinga oba okuba deployinga ku mirimu kubanga kiri mu kwagala kwa gavumenti naye yakola n'evulugu mungi n'ebweru wa Uganda ne babagaana obbatwala World Health Organization n'ekyogera nti Uganda abasawo baayo tebalina kugenda ku mutendera gwa kugenda kukolera mu nsi ndala kaakati batuuse ekiseera nga babeetaaga naye ebintu ebiganye biri international omusawo wa Uganda tasobola kugenda kufuna baluwa mu mateeka ebweru w'eggwanga erigulire simanyi nandibadde ndipima wano kubanga kulu nnyo sisobola butalyogerako lyabadde mu ddakiika yakomeka kamala okulaba lyabadde mu ddakiika
bagenda okulondamu mu kalulu ka 2026 bano okuli omulabirizi w'Erwenzori n'omusimba bazalibwa kumulokozi olunaku lw'enkya nti yayoza kubasasula olw'okubanga Uganda terina basawo bamala ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kyagikaluubirira dda kubanga terina nsimbi mu bajeti yayoza kubasasula olw'okubanga Uganda terina basawo bamala ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna kyasalawo okugissa ku lukalala lw'amawanga agatakkirizibwa kuweereza yadde omusawo omu bw'ati okukolera wabweru w'eggwanga. World Health Organization classifies countries in terms of the need for medical workers. So Uganda is still in the list of countries that World Health Organization has classified as not allowed to externalize medical professionals. Ekibiina ekitaba abasawo ki Uganda Medical Association kigamba nti kya nnaku okubanga abasawo batono mu ggwanga kyokka nga n'abo abatono bennyini abaliwo gavumenti tekyalina weebassa baweereze bannansi. Tulinawo kwetwala ki betulina abayinza okukale bayinza obutamala nnyonnyo naye bayinza okuyamba okuterezaako okuddukanya ebyobulamu by'eggwanga ku ssaawa zino naye n'abo abatono abaliwo tebakola ki gavumenti tebawadde mirimu. Olw'embeera y'ebbula ly'emirimu amawanga amalala gatandise dda okukonkona gavumenti ya kuno nga gagisaba ebaweereza abasawo abali awo abataayaaya waakiri bakolere ewaabwe. But the one of nurses and medical, we have 4 countries that have shown interest. Germany, UK, Poland, they have shown interest in externalizing our nurses, and even US, our nurses and doctors. Kyokka endagaano Uganda gy'erina n'ekitongole ky'ebyobulamu ekyensi yonna ekyasibye buli nteekateeka. Babali mu kisaawe ky'ebyobulamu bawagirira ddala ekyabannaabo okugenda okukolera ebweru wa Uganda bawone okukuba emisota ku kyalo. Now we are asking Ministry of Health to work hand in hand with World Health Organization so that they remove the list, Uganda from the list of countries that cannot export medical workers, so that we are able to start externalizing. Ekino kyera government ddala yeewaddeyo tedalifuddeyo ku byobulamu by'Abannayuganda n'ekikola ng'ekitaddeko omwoyo n'esalawo ne bawa ki emirimu naye ekyo gavumenti tekikoze kati ffe tugamba engeri kiri nti tekikoze newankubadde tuli batono abo betasobodde kuwa mirimu ffe kyokubeerawo nga tebalina mirimu olina okubateeka bagende bakolere mu nsi endala. Owulidde ekiri ku international level ekiri ku international level abasawo b'e Uganda tebakkirizibwa kugenda kujjanjaba bweru wa ggwanga lwa nsonga problem eri mu gavumenti. Abaana bafe abasomye obusawo baganye okubawa internship mu ggwanga Uganda naye n'abali byonna bya vulugu katulaba embeera y'amalwaliro juzi twabalaga bamaama abagenda okuzala ng'olina otwala ekidomula ky'amazzi mu ddwaliro okukuzaaza labayo. Tubijje ku international level tugenze ku kakuloko lundi level labayo ekiri ewaka. Egombola Ndeiga esangibwa ku nnyanja Mutanzige oba Albert esalagana n'eggwanga Congo mu disitulikiti y'e Kagadi ng'ewangaliramu abantu basoba 200 ekyennaku bano balina eddwaliro limu ku mutendera gwa Health Center 2 kyokka nga lyesudde wala nnyo n'ebitundu bimu naddala eby'ebizinga. Mu mboozi eno ey'ebitundu bibiri tugenda kulaga okusoomooza abantu b'eno kwe bayitamu okufuna obujjanjabi naddala abakyala ab'embuto. District y'e Kagadi etudde ku bugazi bwa square kilometers 224,551 mu bugwanjuba bw'eggwanga era nga yemu ku district ezikira obunene mu ggwanga lyonna. Eno ekolebwa amagombolola 32 nga Ndeiga yesembayo ku nsalo ya Uganda ne Congo ku nnyanja Albert oba Mutanzige. Ku lw'obukulu bw'emboozi eno amaaso katugakuumire ku ggombolola y'Endeiga ng'eno yeetooloddwa nnyanja Albert ssaako n'ensozi ekizibuwaza eby'entambula n'enkulaakulana endala. Ndeiga erina emyalo egisoba mu 10 abantu esuza abasoba 200 nga kugase n'ababundabunda abatera okudduka mu ggwanga Congo ne bajja okwewejjeeka mu kitundu kino. Bano balina eddwaliro limu lyokka Ndeiga Health Center 2 kyokka ng'okulituukako bangi ku batuuze balina kusomoka mazzi abasobodde beetooloola engendo empanvu ku lukalu nga beeyambisa amakubo agajjudde ebinnya n'ensozi. Margaret Munguyek munnansi w'eggwanga Congo mu kaseera kano mutuuze ku mwalo Songalaawo atubuulidde nti alina abaana 4 nga bonna azze abazaalira Bamulerwa si mu ngeri ya kweyagalira kyokka entambula emutuusa ku ddwaliro y'enzibu atyo n'assalawo yeweeyo azaalire Bamulerwa abamuli okumpi. Obudde endala mbadde ngenda okunywa eddagala ku bigere nga nninya nsozi okuzaala nzaalira Bamulerwa olw'ekkuba ebbi. Mu kaseera kano Munguyek ali lubuto lwa myezi 5 olw'omwana
omwana agenda okubeera owokutaano ku mulundi guno talinnyangako mu ddwaliro wadde okunywa eddagala byonna byekuusa ku buwanvu bwa lugendo ng'ogyeko olugendo n'abatuuseyo akimanyi nti bafunirayo mitawaana myereere olw'abasawo okuba abatonoko n'eddagala era ng'ajjukira bulungi omwana we yamufaako olw'okubula omusawo amuyamba bwe yasembayo okugenda ku ddwaliro lino ekizibu okufuna obujjanjabi obwetaagisa mu kitundu kino nzijjukira nafiirwako omwana olubuto bwe lwannuma n'entuuka ku ddwaliro n'embulwa nnyamba era nazaala omwana ng'afudde omwana omulala ogw'ekitebere gye twasanze Pierre Ailang ng'ono abaana babiri naye we tukoledde emboozi eno ng'asulirira kuzaala ekyennaku talinnyangako mu ddwaliro okunywa eddagala oba abasawo okumukeberako bakakase nti omwana munda ali bulungi atubuulidde nti eddagala alinywera wa mulerwa nti era yamulagira okuddayo buli luvannyuma lwa nnaku 3 okumutereeza olubuto kubanga yakizuula ng'ali munda teyatereera bulungi olubuto lutuuse ngenda wa mulerwa okunywa eddagala yakanzazisa abaana 4 babiri baafa nzaala nina obulumi bungi mu kiwato Opio Isingoma Esa omusawo w'ekyalo oba VHT atubuulidde nti embeera eno eviriddeko obulwadde bwa mukenenya okweyongera nnyo mu baana abato mu kitundu kino olw'abamaama okuzaalira mu bamulerwa abatalina bukugu bumala. Tuyina high rate of HIV here habwokuba egombola ndega Opio Isingoma Esa omusawo w'ekyalo oba VHT atubuulidde nti embeera eno eviriddeko obulwadde bwa mukenenya okweyongera nnyo mu baana abato mu kitundu kino olw'abamaama okuzaalira mu bamulerwa abatalina bukugu bumala. tuyina high rate of HIV here habwokuba nosanga omukazi weena ayinenda sagenda mu irwaro wa 20 personal fees agenda mu TBA ati TBA kandi kali trend muno okulwangu singa mukazi amazire ku delivering amwe omubazi rundi amuyambe mu bwangu so that she cannot transmit the disease. Buno omutawaana omunene gwe balina be bakyala bano okuba nga bazaalira ku mukomo nga n'abaana tannawo mulamu okukakkana nga bafunye okusomooza mukaddeko okusindika omwana. Omukazi weena amazire kufuna enda abaana ekiziba bukwa enyina enda baireka akateeka ine ate nosanga ali mu kulwara bwire bwona atwaire arwaire. Mukyala ono kati alina okusalawo kwa mirundi 2 okutindika olugendo okutuuka ku ddwaliro oba okuguma azaalire ewamulerwa newankubadde akimanyi nti ali mu kabiga. Ekisinga okutiisa nti bw'aba wakugenda ndayiga ku ddwaliro alina okukozesa bodaboda ku luguudo olubi oba si ky'okuyita ku mazzi. Pregnant woman can not be easy for her to climb the mountain or to be put on the bodaboda to climb the mountain to go and look for the health center for her to deliver. That is a very big challenge to the women. Sometimes we carry those women or a big person on the shoulder up to we climb the hill while carrying that someone who's sick, rushing to that person with that person in the health center. Newankubadde amazzi galabikanga amangu g'okuyitako anaagakozesa alina okuba omugunda anti kyetaagisa emitwalo egisukka mu 3 okufuna eryato erya yingini. Oyesanga ng'omukyala kujja kupangisa eryato emitwalo 15 kugenda mu lyato kuwika hairwaro agaruka apangise garuke nisanga kiri expensive muno kugenda kufuna obuheereza muno. So Abdulkarim Hamad ssentebe wa Songalawo atubuulidde nti gye buvuddeko balina enteekateeka etambuza abakyala abali embuto buli lwakono okubatwala okunywa eddagala kyokka tekyasobola kuwangaala oluvannyuma lw'eryato okufa. For the first time we went with a total of 56 women. Then when we reached there, the service to them was not so good. Then we come back. Another time, the second time, we went with 76 pregnant women. We went there was no service. Just the women has been given this magnesium. Okumanya obulumi omukyala bw'ayitamu okutuuka ku ddwaliro lino nga yeeyambisizza bodaboda mpaliriziddwa okusasulira abakyala bano bodaboda ya mitwalo 5 ntambule nabo okutuuka ku ddwaliro endayiga. Olw'okuba nti ekitundu kino kizibu kyakutuukamu n'entambula nzibu okufuna era nga twayimirira akaseera akawera nga tetulaba piki yonna esobola kututambuza. Olugendo lwaffe ndugeraageranya n'ekirooto eky'entiisa anti lubadde lujjudde okusoomooza obwedda tulina we tutuuka ne bodaboda n'eremererwa olwo abakyala bano abazito ne bavaako ebigere ne bibeeyimirira. Ono tuli kubi emihanda tusisikaireho bwenyenye mutufueho tuli mukubonaabona enyanja tugwire mu omukubi awamu ekkubo kyenkana teririiwo kale nga twesigama ku bukugu bwa mugoba okututuusa emirembe. Bayita mu nsiko bagenda mu ddwaliro. Katukuleetera
ekitundu ekisembayo mu mboozi eno nga tukulaga bye twayitamu mu kkubo na biki bye twasanga ku ddwaliro nga tutuuseeyo. Babula Nalweso, NTV wano mu disitulikiti ey'e Kagadi. Njagadde mulabe eggulire eryo lyonna liggweyo nga siryogereddemu naye eyo gy'olaba emisolo gyo givaayo bukuukubira buterevu nga tewali yadde 10 ekibuzeeko. System ezijjayo emisolo okujja mu URA zo zikola bulungi nnyo naye service delivery okuva mu gavumenti okugenda mu bantu abo ebyo byo tebiriyo. Boda boda ziyita mu nsiko. Omusawo ali omu batwalawo abantu nga naye anyuse nga nyusa abakyala ne babeera weebweru nga bakaaba bamulinde enkya lwanaakomawo ng'avudde ewaka ajja kugulewo eddwaliro ababa bafunye chance egenda ku ddwaliro bamusanga nyuse ng'avuddewo. Naye baba URA baba ki babo nedda bo tebakuba misi era ebyabwe bitambula bulungi sente bazijja mu bantu buli kimu kitambula ebiva mu bantu nga bidde ne wa Museveni byo bitambula naye ebiva mu gavumenti nga bidde eri Miranga. Wabula gavumenti yonna egweredde ku kintu kimu kiki ekiri ku kavule kiki ekigenda mu maaso ku kavule. Kyagulanyi yagambye eki eri abantu bafa. Obudde bugenze ninayo eggulire limu ngende mu kigambo kya Katonda. Eggulire lye nnina erisembayo lirino twabagambye badde ngenda gamba mbu Katikkiro Lumbuye bayina we tukyalumbuye olwaleero gyali tukyalumbuye gyali mu mwetekeretekere. Twabagambye buli kitundu bakiteekako ekintu ekirabika ng'ekituufu okubagoba ku ttaka. Nabagambye ekintu ekigenda okumala enkayana z'ettaka majambiya era mukyayita gavumenti naye mulina amagezi mu mitwe owulira bino. Abatuuze ku byalo bisatu mu gombola y'e Bukulula basatira olwa baluti ezikubwa okuva mu kirombe gye basiza amayinja. Ekirombe ekyogerwako kiddukanyizibwa kampuni y'Abachina eya China Construction Company nga muno mwe muva amayinja agaddaabiriza oluguudo lwa Kampala Masaka mu bitundu bya Katonga ne Lwera. Abakulira kampuni eno batubulidde nti bali mu nteekateeka ez'okulira abatuuze basenguke. Abatuuze abakoseddwa bali ku byalo bisatu okuli Mabuje, Kyagunda ne Kikonda nga bino biri Kinyana Mpindi ne Kirombo Musimu amayinja. Mu lukiiko olutuuziddwa ssentebe w'ekyalo Kyagunda Richard Kiwanuka abatuuze bagamba nti omusindo okuva mu baluti ezikubwa gubatira ebisolo kumpi buli lunaku. Ate bo bakolera olwedde ebyuma mbiwulira biwooma ne baluti bakuba emmotoka biri eno bisaasaanye ezosulwanga n'ekifuva liwo tenakufumya lipooti kikumene kituliko. Okugugumuka kuno kukoseza amayumba gaabwe nga nagamugazeemu enjatika so nga amayinja agasammuka gabononedde amabaati n'ebirime. Nenda babekikwatako ne bagamba gye mulabe ennyumba yange eyiise tebanfuddeko onakuno kwaka kyekintu kyabwe ennyumba yesaawa yonna yayiseeko kitundu esaawa yonna oludda lwonna olw'emmanji luno lugenda kuyiika kasinza kusulamu. Embizi eri mu bitano zanga 8 okuva wano yaddibwa kugenza twagenda mu bine ebibiina ebyokwewola yeyaguza embizi ey'omutindo yabadde ebibuto abaana 8 ekintu kibalukanirirwa. Mulimu waliwo enteekateeka z'okuliyirira abakoseddwa waliwo obutali bwerufu mu mpandiika yaabwe. Bangamba nsengukewo nveewo era enju yange bagiteekako sida nyina okusengukawo nga babalusa mpangise naye saafunye ssente ate ne bawa abali emabega ennyo dikuluti yakubiri kyokka nga ate nze nabali bamuluuka ekola ki esooka nga ndi mu mita 5 era nababuuza ate nze nadda nti emabega ate nga nabasanga nembanga nimuwandiika amannya agange. Ewaffe eryemabuye bapimira ddala bubi ate ejjinja lyemabuye ate era ejjinja lyemabuyegadda kyabuli naye sebe empima eyo teyatumatiza. Era ekizibu ekiri mu bantu bano baba balirirwa bubi akulira abaddukanya ekirombe kino ku lwa kampuni muve nawo mugendeddwa ku ssimu ategeeza nti enteekateeka z'okuliyirira abatuuze zikyaliwa mubalirizi wa gavumenti era nti ne baluti eyakubiddwa babadde mu kugezesa so si kutandika kukola mu butongole. Kati olwo bwe banatandika okukola ensonga zino bazituusiza newo omuwabuzi wa pulezidenti Vincent Bamulanga Kisempijja nga bagala bagambire ku kampuni eno yabasuubiza okubaliyirira basenguke wabula nga yatandise okukola omulimu obutali kubaliyirira. Abasanga mu kitundu waliwo enkola eyiddwa kubanga erimu okusengulwa abantu ennaku zemunakolamu omulimu ngo abantu n'ebisolo bikola ki bifaawo era kati kyengenda okukola ngenda kubatwalira bino painkiller abasonsesa ekiboke kya painkiller enyuma nange nga bagamba ate ngendeko
Ulira. Egombola ndaiga. Ulira. Kati munna Uganda akole ki? Abo mu Lubigi babagobawo okukuuma olutobazi lubeerewo banna Uganda baveewo. Mu Lubigi tukuuma butonde bwansi. Banna Uganda amayumba ne bagamenya. Naye ate mu byalo banna Uganda babagobayo basobole okusima amayinja. Government tubakubiddeko mu ngalo ne banna Uganda tubakubiddeko mu ngalo. Ni banna Uganda muli basibwa abamu. Kasita mwasirwala ne mugwa mu kakunizo ak'okubasasula mutundawo tuyiza tutya okubanga mu Lubigi tuvaawo lwakuzaawo lutobazi. Naye ate mu byalo byaffe tuveeyo omukyali n'asima amayinja mulina amagezi mu mitwe. Okusima amayinja eri mu bantu kyonoona butonde bwansi, kisudde ennyumba z'abantu, kissa ebisolo by'abantu. Naye ate era ffe tuba tuvaawo ne mu Lubigi ffe tuba tuvaawo. Mu Lubigi batugobawo nga batugamba waabwe ettaka lya gavumenti liri well gazetted areas, swamp gazetted areas. Ate ewaffe nayo tuveeyo. Waliwo emipiira gye bayita gya Champions League. Champions League tebamuzanya nga Premier League. Champions League buli omu okyalirako munno. N'ogenda ewuwe bwakukubirayo ebbiri n'osirika n'omulinde ewuwo. Ewo n'omukuba nnya. Kakati kiba kya bujozi nnyo tiimu okukubawo omwandawe mu Champions League kye kisinga obubi. Kati Museveni ye yeefudde nti abakube wakane mu kibira. Aba mu Lubigi baveewo kubanga bali mu swampu. Tukuuma butonde bwansi. Okay, tuveewo. Naye abo mu Kiteezi muveewo kubanga KCC erinawo ebisasiro mwe muviire kasasiro. Tuveewo. Naye mmwe ab'Ekigogwa muveewo kubanga tuli mu kuzimba kolero lya ddagala. Muveewo. Nammwe abeeyo Masaka muveewo kubanga kati mwe muli mukubako ddi nga yaba kubaho mwandaawe. Ekyo ekyalo mwogeze ekigambo eki tetwagala wanno kolero likuba mayinja. Mukere ku makya abaana abalenzi abato abawala abataata bamama mukwata amajambiya mulumba abachina mu batemi. Mwana nengana kama buli tuli awo tutudde tusinika businisi binyo naye mukimanyi kimusebe tusobola omuntu ala mu buluna kulumu. Kola boti. Nabagamba njagala wano operation kucha makanisa, njagala operation kucha kibuga. Kampala tumuocha abanyigirizibwa ababasajja batunyigiriza be bananyini bintu ebyo ebiri mu kibuga. Nokera ku macha buli muntu ne twekwata abantu 85 buli muntu nagulayo ekidomola kya petroli kimu. Ne tukiwa Kampala ali bwati. Kimotoka kya mafuta juze ekyayise ekigogwa kyayokeza byalo. Amafuta gasose ne gatambula ne gagenda. Osobola okwocha owino ng'oyimiridde wa bakuli. Okimanyi ekyo? Okimanyi osobola okwocha ekikuubo ng'oyimiridde ku gundi eri waggulu ng'oyimiridde eri ku swiko. Omanyi nti tusobola okwocha ekibuga nga tetugenzeeyo. Mukimanyi nti tusobola okwocha ekibuga ekyo. Kati gwe nkubuuza gwali wano. Senga ekibuga ekyo bukya ku makya kisaanyeewo obeera ofiiriddwa ki? Abasajja batulumbye ne mu mataka gaffe. Wabula bwe mugamba abaana baagala kumukya kibuga, abaana baagala kumukya kibuga. Naye nga n'ekinna wattaka tolinaawo kazigo k'osulamu. Nga tusobola okugula petroli ne tumuyiwa mu mikwesese gya Kampala ne tusaza akabiriiti n'olyoka owulira zi petrol station zonna bwe zaalika mu Kampala naggwawo. Njagala abantu abasobola okwokya ekkanisa buli kkanisa gy'oyokya gwe kasita ogyokya $5,000,000 weewaawo. Temwokya emizikiti. Buli ekereziya gy'oyokya mwe balimba mbuno ekkanisa ezo mbuno ziri mu Katonda. Dodo yakwata ekkanisa n'agikuba ku ttaka mu Ndeeba. Dodo yaleta tingatinga nakuba ekkanisa ku ttaka. Taliwo. Fate tuzokya mu linnya lya kulwanirira. Sanite mu kkanisa. Tugoba mpukuza abanyazi.
buli bwoba osobola okwokya Lubaga milioni 5 bwoba osobola okwokya Namirembe milioni 5 bwoba osobola okwokya y'abalokole yonna ewa Kayanja milioni 5 weewaawo mweno musaga gwe tokayana gyokye kati onkubira essimu olabe nze ngende mu World Bank ambagambe World Bank ye sponsoring ate nze soogera bintu bya kusaagamu abasajja batumalawo omunadini agambye omwaka guno gokka bagenda teekawo ekkanisa 100 abaana bongera kufuna mbuto abataneetuuka naye bagenda kuzimba bagenda kutandika amakanisa amapya 100 babateekamu ebikanisa ebyo bya kutusirwaza abaana bongera kwonooneka ekkanisa si bizimba ekkanisa bantu abaana bafuna embuto ze batannaba nga tebeetuuse emyaka 11 ng'omwana afuna olubuto wabula yatugamba bagenda zimba kkanisa naye abaana bongera kwonooneka nga twayiye ebidomola by'amafuta ewa Bakuli ne bikulukuta tusobola okwokya ekibuga Kampala nga wabiyiye eri waggulu ne bikira osobola okwokya Nakasero bannaye mujje twokya ekibuga Kampala watoto milioni 5 gwe Kasolo cha watoto milioni 5 Yesu yagamba bigirizwa byonna byenjogedde emisana mu byogere kiro ne byenjogedde ekiro mu byogere emisana nkimanyikana katambi kange nti kakubeerayo Eva nina ensonga Yesu yayingira mu Yerusalemu katone ekikanisa akube ku ttaka Yesu yagamba tujja kukola bye yakola n'ebisingayo ye yajja n'atereza n'abagobere ebweru n'ayasembaawo n'abagoba ebisente n'ababiwa nze njagala nkole ekisinga ku kye yakola njokye ekkanisa tetulina kye tukolera bweruwa tebereza His Excellency Kyagulanyi najja mu biseera bwebiti gwe bagamba musemanye n'ayogera gundi message ya Christmas nga ddala ya Christmas ebigambo by'abanadini tebikyaliko obuyinza gavumenti bajje balaba era bannange gundi ngona agambye obwire nkabuno abantu ne biba amatooke ne biba enkoko ne biba embuzi ne biba ebintu hati tugenda omukalulu okuvumagana kibi muno ebintu ebyo by'okuvumangana bibi muno kandi Ruhanga twebembere tubanze tubireke tugende kukoma akalulu akamazima n'obwenganizi tebogera ku gavumenti etta abantu kati ekyo nga nkisanga nga nkyokya bagamba mbu nayokyeza kinnaddiini fe abamu mwenaaleemu ebyo ebisajja twabikooye kati twogera mazima buli ayokya ekkanisa miliyoni ezi weewaawo Kwama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo jangu okosomesa egize batabani bonna bawalabo ekigambo kino Mukama kiganye kibe kiramu kigwe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu nnyana Yesu Kristo mwana Katonda ayinza bino oluvannyuma lw'okubulira abalala nange nneme okubatasaanira mu linnya lya Yesu amiina kati nze mbuuza leero nzize kuyogera eddiini n'enzikiriza eddiini kyeki awe nasimbye akati eddiini yengeri omuntu gye yafunamu gye yagunjaawo n'agyongereza ku kye yali alina okukola n'ayongerezaako mu magezi ge Yesu bwe yajja yasangawo abafalisaayo abanaddiini n'abasangawo nga baava ku mulamwa yali azze bazza ku Bayibuli egamba mu kkuŋŋaaniro Yesu yatuukamu nga mulimu omuntu nga yakala omukono omuntu nga mulema Yesu ne bamuvunaana n'okuwonyeza omuntu ku Sabbiiti bannaddiini balina ebintu bye baaleeta ne babyongera mu kanisa waliwo ebintu bye baaleeta eby'obuntu ne beeyongerako obw'ebintu nga byabwe si bya Katonda olwaleero waliwo omuntu ansheyalingidde ewa Sserwadda ku kyaki nga beera wa Sserwadda muwuliriza wange ankubidde ekifaananyi ku kituuti bataddewo ebisubisubi bataddewo ebibokisibokisi ebirabolabo ebintuntu mbw okujjayo simanyi mbuno ekiraalo eyo yeddiini eddiini bayongerako ebintu ebitalina makulu okubikulaga ng'ebyamakulu beyongerako ebintu bakyamya ekkanisa ne bagijja ku mulamwa ne batula ne batubuulira ebitali byo kati ebyo ebisubisubi bye mutadde mu makanisa simanyi ekiraalo simanyi ebiteetete simanyi ebintuntu
abantu tebamanyi Yesu okuzaalibwa kyali kiki. Mu kifo ky'okutusomesa evanjiri oba Qur'ani oba Bayibuli batusomesa ekigambo kya Katonda batusomesa katikisimu. Kati njagala omuntu njagala ofuna omunaddiini faaza kibi. Njagala tubulire faaza kibi oli mukwano gwange gwomu ku bantu benjagala ennyo era senga nkusokanga okufa nalama ojjanga nonziika n'obuulira ku ntaana yange obuuliranga. Kenkusooka n'otajja kunziika ebunja ku faaza kibi oliba oli awo mwekerezia nga nzize faaza kibi wagana okunziika ojjukiranga nalama. Njagala otubikulire evanjiri oba Bible otulage mu katikisimu. Olwo batujja kukukkiriza batutwala mu ddiini batusomesa katikisimu. What is katikisimu mu Bible? Kubanga tulina Bible yeemalirira katikisimu yani. Ebyo bye nabadde ŋŋanyo genda sakapulali yani Rosary yani sigenda bigenda kubanga waliwo ababikkiririzaamu mbirese. Sister Rose ajja kunkimako wano temumutaginga era mwatandise dda. Temumutaginga mumulekere leero kirabika taliiko. Oyo wulira batuleeterayo ebintu ebitali byo naye nga babitaddemu kutujja kumulamwa. Eyo gye bayita eddiini. Nga bwolaba gavumenti ya Museveni bwerekawo byeyina okukola nekwata ogusajja gusali musale guli awo gonna gwakulanga ebigundo by'ettirinyi gonna gulimu amakoona eviviri lyeno mu Kakongovule akasinziro kali eno mu Kisambi gonna gwewetamu geguti ne bagufuula ogw'amakulu ne baguwa budget ennene nnyo. Emmotoka ne zikuulumuka okuva Uganda ne ziva e Kampala zigenda ggulu nagwo ne gwefuula ogw'amakulu. Tegwina kye guli ku kyati. Ebintu bya lidinga tebiina makulu naaka naye babituuma erinnya Parish Model Nadizi bonna bagaggawale n'obiraba nga birina amakulu n'otambula ne bonna bagaggawale wa Rosary mbirese ebintu bya Rosary mundeke baddira ekintu ne bakimalamu amakulu abalokole ne bazunga n'ebibutto mbuno mafuta ne batandika otuguza omusubbawa nedda musubbawa yani butambala yani gwe mutunda mu kanisa. Bane Sister Rose mwamulese Sister Rose wamma nkutumide Sister Rose atandise wulira abalokole ne batandika okutuguza obutambala emisubbawa ne batuguza amazzi ne batuguza biki. Eyo yeddiini bwetyo bwe yayingira mu nzikiriza. Nkugambye nga bwolaba Museveni bwajja n'akulaga nti akufaako nnyo era akwagadde nnyo bamalaya abawadde obukadde 10 naye nga bamaama abo ekibatwala ku nguudo okwetunda kuba amasannyalaze ga buseere amazzi ga buseere emisolo gya gundi ebintu bye batunda emisolo giri haayi tafisaako kasente n'agenda yeetunda. Bw'osala emisolo ne giba wansi ne baba nga amazzi gali affordable ng'amasannyalaze gali affordable ng'emirimu gye gitambula tasobola kujja ku kkubo. Kati yakulega wali n'osasula emisolo mingi nnyo n'obonaabona najja n'akugamba nti akuwadde 10 ekyokwetunda. Naddira gusali musale n'agufuula ogw'amakulu sebo nagwo ne gujooga tegwasoma gusiru gwakulanga bwe gulabye guwunya ennyindo guwunya ebigere awunya omutwe talina magezi naye n'ajooga abantu. Sali musale n'atuula wali ne yeefuula omukulu era n'afuna bamukubira engalo era jano n'atandika n'okusala ennyimba. Gwe oyimbye bubi nga bwe wayimba kigusajja gwe otuwunyirako ennyindo. Kiwunya ennyindo tekinaaba kigambe kunywa sigala naye nga bafuna Sali musale ne bamufuula ow'omugaso. Era naawe omuntu yeraliikirira waka ng'ekidomola ky'amazzi ge yajja ewaka kandi gaweddemu. Bagamba mama nnyabo abaana tebagenda kulwala kufuulowooza amazzi gaweddemu mama kusa. Oh my God amazzi ga nabbi holy water okusanga ennino okusaba. Ng'omuntu Katonda yamuvaako dda kati amazzi ye Katonda omusumba we ye Katonda. Ekyo kye bayita eddiini. Wulira, daba we mwakyamira, daba we twakyamira.
Yakobo sura 5 simanyi obolonyiriro no nalupima. Yakobo sura 5 kuva ku lunyolo 14 ate yo nabadde simutegese. James chapter 5. James, where are you? James chapter 5 verse 14. Esula yokutano biri mujibwako kale mwatulyaganenga ebibi byamwe mwekka na mwekka musabiraganenga mulyoke muwone okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako. Okusaba kw'omuntu omutuukirivu kukola nnyo mu kuyinza kwako. Kitegeeza olina kusooka kuba mutuukirivu. Ekyo kimu. Tuli ku kanisa. Eriya yali muntu eyakwatibwa byonna ngaffe n'asaba nnyo enkubeerera ayimbenga ebyokutendereza kwewaawo kibeerenga si weewaawo muleme okugwa mu musango. Waliwo mumu omuntu ali obubi asabenga. Waliwo mumu omuntu ali obubi asabenga. Kati ffe bannaddiini bo batugamba bwe bati. Bw'oba owulira ng'oli bubi. Essente ebiki oli ng'owuli oli bubi. Duke wa pasita akusabire waakiri mukubira essimu. Bayibuli egamba bw'oba oli bubi saba. Omulokole ali mu kanisa myaka 23 tamanyi kusaba. Ye kintu kimu pasita we yasaba. Nga Bayibuli egamba bw'oba oli bubi saba. Waliwo asanyuka ayimbenga ebyokutendereza Katonda. Mukama akusanyusiza yimba buyimbi ebyokutendereza Katonda. Gwe beerawo omuyimbire. Bw'oba owulira akukoze bulungi ng'akusanyusizza okkirizibwa okumuyimbira oba oli ku kkubo oba oli ku boda oba oli ku bibyo muyimbire y'akayimba. Every day I need a blood, I need the blood of Jesus because is good. Gwe muyimbire oluyimba olw'okutendereza bw'oba osanyuse. Waliwo mumu omuntu alwadde ayitenga abakadde b'ekkanisa bamusabirenga nga bamusiigako amafuta mu linnya lya Mukama waffe n'okusaba kw'okukkiriza kulyokola omulwadde ne Mukama waffe alimuyimusa. Omulwadde yekka ng'owulira obulwadde bukuli bubye funa abakadde b'ekkanisa obagamba obayite bakusabire bakusiige n'amafuta. Kati bo okuleeta eddiini mu kkanisa bazunga n'ebibuto ne bayongerako batunda na bitunde. Babitunda butunze bye bifuta byabwe. Kakati ate abakadde b'ekkanisa ba SFC. Abakadde b'ekkanisa ba SFC. Balina mundu bambega. Ekkanisa bw'ekyo bwe yafa. Nga baleeta ebintu ebitali byo ne babiteekamu. Nga bw'olaba bwe balekawo ministry ya agriculture. Nga bwe balekawo minister ne ministry ezirina okukola ebintu. Ne batuteerawo ogusajja gwe bayita Salimu Saleh. Ne gwenfuula ku Katonda gw'eggulu. Nga bwe bakwata Nabbanja ne bamuteekawo awo n'atandika kuzunga alinga nswera buli awali ekiwunya Nabbanja buli awali ekiwunya zubu emirambo mukaaga gigude ajja alinga kirungube ng'emirimu gy'obwa prime minister gyonna gyayimirira. Naye n'osanga ku marediyo nga badisikasinga naye gwe bukyanga tubeeranga ne ba prime minister Nabbanja akoze ajjira ddala ku gurawundi Nabbanja ajja ku gurawundi atuukirawo ddala Nabbanja abazze kubya mirambo. Tubulire ekirala kyakoze. Kyogamba prime minister uwe Tanzania gwe tutalabangako ku Tanzania ne Uganda ani ali waggulu. Nga Museveni alina ebintu bye yasoma internationally and historically n'agenda ng'abireeta n'abyongera mu kanisa n'abireeta mu ekereziya n'abireeta ne mu gavumenti. Nti gavumenti egaana okukola enguudo wabula n'egaba eddagala lya deworming. Gavumenti egaana okukola ku nsonga z'amasanyalaze nti buli maka gabe n'amasanyalaze buli maka ne bagawa akatimba k'ensiri. Kati nze mbuuza mwe mutugabidde obutimba bw'ensiri buli maka gezimbire ebbibiro ly'amasanyalaze lengera embuuzi lengera enkiima wabula nga bakola balina ne budget ekola budget ne tugiyisa ssente ne zifuluma ne twewola batubanja tetulina masanyalaze eggwanga liri mu nzikiza Kampala alimu ebinnya bonna bali awo wabula Lukwaga ali awo ali bize Lukwaga akulaga talina nagakwata simu ali bize kubanga ali ku Katonga agenze kukyalira musibe avuddeyo agenze ku electoral commission avuddeyo akuŋŋanya signature awandiisa kibiina ali eri ekibuga kivunda kigwawo akabano. Enzikiriza eri bweti etali ddiini esibuka wano Isaya 61
ene ekigambo tugenda kimaliriza kubanga kyapadde gye kyalaze simanyi yo nange kati. Isaya 6 Esura y'enkaaga mwemu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ery'abawambe. Abantu abali mu kanisa abantu bwe babanga basibe nga n'emitima mimenyefu ekkanisa teriiwo. Ekkanisa etambulira mu bantu ng'emitima migumu nga n'ebigambo bye bafuna biriko amaanyi. Omanyi lwaki revolution y'amaanyi? Kyagulanyi akulembedde revolution bw'ayogera ekigambo. Akyogera n'amafuta with authority. Abakitoola ne bakitoola mu maanyi. Yagamba Yesu alina ensonga lwaki yagamba njagala mukole byenkoze bye nakola oba byenkoze musinge nawo ng'akyogera ng'agaba maanyi na buyinza. His Excellency Kyagulanyi bw'agamba njagala buli muntu obeere Kyagulanyi. Toni gy'akyogereddemu n'obuyinza n'amaanyi gy'okigabaniramu. Kati bo bannayuganda bo bannaddiini bajja bwe bati. Naye abantu mubakube bulungi. Gwewulira His Excellency Kyagulanyi bw'ayogera ekigambo nona akiwakanya atakyagala kimutomeramu eyo mutanye ezo z'abakisindikiddemu mwokigabanira kyova olaba buli akifuna abeera bw'atyo. Kati n'oli ayagala okirwanyisa olw'okuba yakifunye kiri heve naye alina engeri gye yeeteekateeka kubanga yakifunye kiri heve kuba kijjirako amafuta n'amaanyi. Kati tusuubira bannaddiini bwe muba mwagala okwogera ebigambo bino mubyogere with authority kubanga toni gy'oyogereramu y'amakulu. Gavumenti erina emmundu ettana abantu gw'otagiteekako kazito kwogera kintu ng'oyogera with authority nojja n'ogamba naye abantu ate nga mubakuba bubi temakuba bubi kati ate n'okuvuma nga kususse tagenda mukalu naye nga mwevuma. Kati awo oba otutte ki? Ne gwe mugambako tabatya kubanga ne byoyogera tebirinamu authority wadde. Ekisooka bikalu tekuliko mafuta. Ekyokubiri binafu nnyo kubanga n'ababyogera banafu. Yesu bw'atuuka egaddala ku musajja oli yaliko omuzimu obuyinza n'amenyi bye yali alina emizimu gy'akaabirawo ng'atuuse butuusi bw'ati n'agibuuza mmwe baani nti tuli region kale mugende wowe kwogera bwogezi kigambo kuba Yesu yalina obuyinza. Omuzimu nga gugenda nga ayogera with authority naye Uganda bannaddiini muli banafu temulina maanyi n'ebigambo byammwe bikalu naye nga mmwe bakasitodiyani b'eggwanga. Bayibuli egambye entandikwa y'ekkanisa emitima gy'abantu girina okuba nga tegiri mu buwambe. Abali mu buwambe wakkiri bateekwa okuba nga balinayo ekigambo ekiramu kye banywererako. Mu ggwanga omuli ettemu ly'emmundu omunaddiini atugambye naye nga lwaki mubba amatooke n'enkoko nga mulimu ettemu ly'emmundu awulira tasobola kwogera kuli attise emmundu. Kati gwe tutuyamba. Eno nkuwa manifesto y'ekkanisa okujja kwa Yesu wano we kusibuka kubanga abantu balina emitima egimenyese naye nga tewali agiyunga. Abantu bali mu biro nga baagalayo ekigambo ekiramu nga tebakirina. Olaba ne mu Yokaana mu kuleeta Yokaana Bayibuli egamba bwe leka nsooke wano mu Yesu. Kansooke mu Yesu nzireyo mu Yokaana. Esura y'enkaaga mwemu. Omwoyo gwa Mukama Katonda guli kunze kubanga Mukama nfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese okulangirira eddembe ery'abawambe n'abasibe okuggulirwawo ekkomera. Mukama mulungi era obudde bwonna obubaka babutuwadde bungi nnyo era nkakasa n'obula bagenda butuwa twesunze obwa Ssaabasajja bwenkakasa nti Oweekitiibwa Katikkiro agenda butuwa naye kenfunye omukisa nange mu dakiika emu yagadde okufuna omukisa obaagaliza sekukulu ennungi n'obayozaayiza okutuuka. Kati nga ffe abaanalayizinga kiri kiti obubaka mpulidde bungi nnyo olwaleero lwonna naye nnyina obubaka bwe siwulidde nange kamala obubawa.
so kulindiko leka ngende mu kitabo kya Luka ndyoke nkomewo kweno